Omulungi ali ku Bukedde TV nkwaniriza nnyo mu programu yaffe eno Owulira Eddoboozi. Omuweereza ndi Agnes Bulega mpozi okujjukizaamu akatono programu eno ya ddiini era ng'ebeerawo buli lwa Sande okuviira ddala ku ssaawa 4 okutuukira ddala ku ssaawa 4 n'ekitundu ez'okumakya. Olunaku olwaleero tukututekazo ku kkanisa y'Omutukuvu Lukka. Eno nno tubagenda kuba nga batuuza oba eyali ddiini w'ennamirembe Reverend Canon Magala Musiyufu agenda kuba atuuzibwa mu butongole ku bwa Ssaabadinkoni bw'obusumba bw'Ekazo. Agenda okumutuuza y'omulabirizi w'ennamirembe Kitaffe mu Katonda Wilberforce Tolwalira. Ate era nga mu kiseera kye kimu agenda kubeera nga assaako abaana abasoba mu 200 emikono. Kale katugende mu kusaba ate tulabe bwe batuuza Ssaabadinkoni. Nze mbadde simulabangako, nfunye omukisa. Katugende butereevu mu kusaba tulabe bwe bamutuuza. Nnyo mu Mukama waffe mu linnya lya Katonda ne mu maaso g'ekibiina kino tweteeseteese kaakano okukwasa obusumba n'obusaabadiikoni buno obw'Ekazo omwagalwa waffe Venerable Canon Augustine Musiyufu Magala okufuganga emirimu gyonna egy'ekkanisa mu busumba ne mu busaabadiikoni buno bwonna obw'Ekazo. Era kubanga okulundanga abantu abalina emyoyo egitafa Mukama gye yeekulira n'omusaayi gwe ogw'omuwendo omungi ennyo gwe mulimu ogw'ekitiibwa ekingi era omuzibu ddala. Kyetuva tubeegayirira okwegatta wamu naffe mu kusaba Katonda ayinza byonna n'omwoyo w'amazima alyoke amuwe omukisa okukolanga obulungi n'okutuukiriza ddala byonna ebigwanira olw'omulimu omutukuvu ogwenkanidde awo. Katusabe. Mukama otusaasire, Mukama otusaasire nga omulokozi waffe Yesu Kristo bwe yatuyigiriza. Katusabire wamu nga tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuweerere emmere yaffe eya leero, otusonyiwe okwonoona kwaffe nga ffe bwe tubasonyiwa abatwonoona. Totwala mu kukemebwa naye otokole mu bubi. Amiina. Ayi Mukama lokola omuweereza wono. Ayi Mukama muweereze okubeerwa okuva mu kifo kye ekitukuvu. Beeranga ekigo kye ekinywevu. Katonda ayinza byonna, agaba ebirungi byonna,
eyalagira mu Mwoyo Mutukuvu engeri ezitali zimu ez'abaweereza mu kanisa yo. Tunuulira n'ekisa omuddu wo Venerable Canon Augustine Musiiwufu Magala ayitiddwa okukoleranga omulimu n'okuliisanga abantu bo mu kanisa eno wamu n'obwesigwa mu mulimu guno mu byonna by'akola era ne mu byonna by'ayogera. Erinnya lyo ligulumizibwe, ekkanisa yeezimbibwe olw'obulungi bw'Omwana we Yesu Kristo Mukama waffe abeera omulamu afugira naawe n'Omwoyo Mutukuvu Katonda omu emirembe egitaggwaawo. Ayi Katonda, bw'afuula bamalayika abo empewo n'abaweereza abo omuliro ogwaka, kkiriza tukwegayiridde okubeera bonna abayitibwa okubeera abaweereza abakadde b'ekkanisa yo, n'okusinga ennyo omuddu wo Venerable Canon Augustine Musiiwufu Magala okujjangamu mu bwakabaka bwo bwonna ebyesittaza, era bakoleezenga mu myoyo gya bonna omuliro gwe waleeta mu nsi olw'okujjako. Bw'abeera omulamu afugiramu n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Katonda, tukwebaza nnyo olw'ebirabo byo byonna ebiva mu bulungi bw'obutaggwaawo. Tukwebaza, tukusinza era tukwegayira n'obuwombeefu ku bw'oyo Omwana wo atenderezebwa okuwa amaanyi bonna abasaba erinnya lye ettukuvu, oba wano oba awalala wonna. Bw'olesenga ennaku zonna okwebaza kwaffe gy'oli olw'ebirabo n'ebyo byonna bye tuweebwa mu ngalo zo, era tweyongerenga bulijjo okumanya ggwe n'okwesiga wamu n'Omwana wo bw'Omwoyo Mutukuvu. Erinnya lye ettukuvu oligulumizibwenga, omuweereza wo era n'abo bonna abamuteresebbwa okubaweereza, era n'obwakabaka bwo bweyongere, ensi yonna ejjuzibwe okwagala kwo ku bw'Omwana wo Yesu Kristo Mukama waffe afugira naye mu bumu obw'Omwoyo Mutukuvu emirembe n'emirembe. Amiina. Akati tugenda okutuuza Ssabadiikoni mu ntebe ey'obuvunaanyizibwamu. Akano kuyingiza n'okutuuza Venerable Canon Augustine Musiiwufu Magala ku ntebe ey'omukadde w'ekkanisa era ey'obusaabadiikoni bw'ekazo, era nkukwasa ebbaluwa ey'obusumba n'obusaabadiikoni buno mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Amiina. Omuddu wo Venerable Canon Augustine Musiiwufu Magala omuwenga omukisa okutuukiriza n'okubuulira ekigambo kye ekitukuvu era n'okugabanga sakalamento zo entukuvu, abeerenga ekyokulabirako eri abantu abateekeddwa mu mikono gye. Obulamu buno nga buweddewo alyoke atuuke wamu n'abo mu bwakabaka bwe obw'omu ggulu obwa Yesu Kristo Mukama waffe. Augustine ne Harriet abakulemberenga mu buli mulimu omulungi, mukolenga by'ayagala nga mukolera mu ye buli kirungi. Katonda aweebwenga ekitiibwa emirembe n'emirembe. Amiina. Mukama abawe omukisa, abakuume. Mukama abakize omusana ogw'omu maaso ge, abakwatirwa ekisa, abayimusize obwenyi bwe, abawe emirembe kaakano n'emirembe egitaliggwaawo. Amiina.
tukutendereza yo Yesu. Augustine Musiufu Magala yeddire Kobe wamu ne mukyala wange Harriet n'abakoza Owente n'abaana baffe n'abooluganda bonna tubalamusizza era tubaaniriza Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Neebaza Katonda olw'ensonga zino. Ekisooka olwa Katonda omulamu okutuyita mu buweereza bw'ekkanisa n'okutusaanyiza, okutulabirira era n'okuyisa mayengo n'omuseetwe mu buweereza bw'ekkanisa obwesige bwaffe buli mu ye. Ekyokusatu olw'abakadde baffe abagenzi Abiyaza ne Besimensi Magala era ne Zakariya Kikule awamu ne maama gwe tuli naye omukyala Gladys Kikule. Abakulu bano baatuzaala ne batulabirira mu byonna. Ekyokuna olwa mukulu wange omugenzi Bishop Misaili Kawuma awamu ne maama Geraldine Kawuma. Twebaza kitaffe mu Katonda omulabirizi Right Reverend Wilberforce Kyolwalira olw'okuteekamu obwesige n'atuma okuweereza mu busaabadikoni buno obwekazo, ate n'akkiriza okutuuza olwaleero. Katonda yeebazibwe era oyo y'anaatuyinzisa okukola omulimu gw'atutumye. Njagala okubanjulira abaana baffe Sitiyo Sikulaba, Sitiyo n'abalala mwenna mbaagala wano. Tina era Mukama abawe nnyo omukisa. Njagala twogere slogani yaffe eyawanikazo era ku lupapula olwo kinnyonnyoddwa lwaki tweyita bwe tutyo. Si kyamalala naye kirina ensonga babu nagisoma zijja zisoma. Kazo kazo kazo. God bless you. Abatonga bamaze okukula n'okutegeera era nga bayize abayima baabwe bye babasuubiriza mu kubatizibwa balyoke babinyweze ebyo babikkirize nga babyatula n'akamwa kaabwe bo bennyini mu maaso g'ekkanisa mu lwatu nga tebawalirizibwa, era basuubize okugezangako
ennaku zonna ekisa kya Katonda nga kibabeera okwekuumanga ebyo byonna bye bakkiriza mu kwatula kwabwe bo bennyini. Mwe abali wano mu maaso ga Katonda ne mu maaso g'ekibiina kino, kaakano omusuubizo olwokubiri era mulayiro olwokubiri be babasuubiriza era be babalayirira mu kubatizibwa kwammwe nga mubikkiriza era nga mubinyweza ku bwammwe mwennyini era nga mwatula nga kibagwanira okukkirizanga n'okukolanga ebyo byonna abayima abammwe bye babasuubiriza mu kubatizibwa kwammwe. Abaagalwa ennyo mu Mukama waffe, mu kussaako emikono ekkanisa egoberera ekyokulabirako ky'abatume ba Kristo, kubanga mu ssuula ey'omunaana ey'omu kitabo ky'ebikolwa by'abatume tusoma bwe tuti nti abo abaasaasaana ne bayita nga babuulira ekigambo, Filipo n'aserengeta mu kibuga ky'e Samaliya n'abuulira Kristo. Ne bwe bakkiriza Filipo ng'abuulira enjiri y'obwakabaka bwa Katonda n'erinnya lya Yesu Kristo, ne babatizibwa abasajja n'abakazi. Abo abatume abaali mu Yerusaalemi bwe baawulira nga e Samaliya bakkiriza ekigambo kya Katonda, ne babatumira Peetero ne Yokaana. Nabo bwe baatuuka ne babasabira okuweebwa Omwoyo Omutukuvu, kubanga yali tannaba kubakkako yadde omu ku bo, wabula baali babatizibwa bubatizibwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Awo ne babassaako emikono gyabwe ne bafuna Omwoyo Omutukuvu. Wano ebyawandiikibwa ebitukuvu bituyigiriza nti ekirabo ekyawufu eky'Omwoyo Omutukuvu kigabibwa nga kiyita mu kussaako emikono n'okusaba. Kale nno olw'okubanga ekirabo kino kiviira ddala eri Katonda yekka, fe abali wano leero kitusaanidde tusabe Katonda ayinza byonna anyweze n'Omwoyo gwe Omutukuvu mu kussibwako emikono abo abaafuuka abaana be mu kubatizibwa. Kale nno mmwe abagenda okusibwako emikono, mwatule kaakano mu maaso g'ekibiina kino nti mumaliridde nga muyambibwa ekirabo kino eky'Omwoyo Omutukuvu okutambuliranga mu kukkiriza Kristo obulamu bwammwe bwonna, era ne mu kugonderanga Katonda by'ayagala n'okukwatanga amateeka ge n'okwatula mu lwatu, nga mmwe mwennyini mumaliridde okutuukiriza emirimu gy'Omukristaayo ng'okusuubiza kwammwe bwe kwali mu kubatizibwa kwammwe. Muganye eby'ensi eno n'okwegomba kwonna okubi okw'omubiri nga temuli bigobereranga nate obulamu bwammwe. Mukkiriza ebigambo byonna eby'Omukristaayo nga bwe biri mu nzikiriza y'abatume. Mulinyiikiranga okukuuma Katonda by'ayagala n'amateeka ge, era mubitambulirengamu obulungi ennaku zonna ez'obulamu bwammwe. Nakolanga bwentyo Katonda nga ye mubeezi wange. Nakolanga bwentyo Katonda nga ye mubeezi wange. Nakolanga bwentyo Katonda nga ye mubeezi wange. Era nammwe abeeyimirira abantu bano, era naffe ng'abaweereza, ongere nnyo okuyamba abantu bano. Ebigambo ebyo biri bina, birabika ng'ebitono naye by'amaanyi eri omuntu ayatula Kristo. Era ebigambo bino nze nzikiririza ddala nti bw'obyatula oba omaliridde era oba oyatudde Yesu Kristo okubeera omulokozi wo. Muyambe abantu bano bategeere kye baatudde, batambule ng'abategedde ekkubo ery'obulokozi. Mubaliise baleme okuzirikira mu ki? Okubeerwa kwaffe kuli mu linnya lya Mukama. Erinnya lya Mukama litenderezebwe. Ayi Mukama, wulira okusaba kwaffe. Ayi Katonda ayinza byonna atafa, eyawa abaddu bo n'abazaana bo bano okuzaalibwa omulundi ogwokubiri amazzi n'Omwoyo Omutukuvu,
era yabawa kusonyibwa ebibi byabwe byonna. Obawenga amaanyi tukwegayiridde ayi Mukama n'omwoyo omutukuvu omusanyusa, era bulijjo oyongerenga mu bo ebirabo by'ebingi ebyekisa, omwoyo ogw'amagezi n'okutegeera, omwoyo ogw'okuteesa era ogw'amaanyi ag'omunda, omwoyo ogw'okumanya era ogw'okwegendereza mu mazima, era obajjuze ayi Mukama n'omwoyo gw'okutya ggwe mu butukuvu kaakano n'emirembe gyonna. Amiina. Baseera b'ebifaananyi tujja kubasaba kubanga muli bangi nnyo, abazadde bali tebasobola kulaba kiri eno. Okuumenga ayi Mukama omwana ono n'ekisa kye kiva mu ggulu. Okuumenga ayi Mukama omwana ono n'ekisa kye kiva mu ggulu. Anyiikirenga ku b'ow'emirembe gyonna, omwongerengako omwoyo omutukuvu. Tukusaba mukuumirenga ddala okutuusa lw'olimutuusa mu bwakabaka bw'obutaliggwaawo. Amiina. Okuumenga ayi Mukama omwana ono n'ekisa kye kiva mu ggulu. Okuumenga ayi Mukama omwana ono n'ekisa kye kiva mu ggulu. Anyiikirenga ku b'ow'emirembe gyonna, omwongerengako omwoyo omutukuvu. Tusaba mukuumirenga ddala okutuusa lw'olimutuusa mu bwakabaka bw'obutaliggwaawo. Amiina. Okuumenga ayi Mukama omwana ono n'ekisa kye kiva mu ggulu. Okuumenga ayi Mukama omwana ono n'ekisa kye kiva mu ggulu. Anyiikirenga ku b'ow'emirembe gyonna, omwongerengako omwoyo omutukuvu. Tusaba mukuumirenga ddala okutuusa lw'olimutuusa mu bwakabaka bw'obutaliggwaawo. Amiina. Katonda agamba tulabirire abantu abo. Bw'aba tunuulira bayinza okuzirikira mu ki? Timbuweereza waffe buno waliwo ensonga ezikutuukirira n'osigala nga naawe owuniikiridde. Mmwe mwenna abasumba muzimanyi n'obwetaavu obutwetoolodde n'okwebuuzibwako emirundi mingi okukolebwa. Naye nzijukirayo omwana omu yajja mu ofiisi ne muganda munnange gwani nti nze gundi nsonga ki? Ensonga endeese wano njagala onnyambe nsome. Mbadde nsomyeko na kino naye nawe ntuuse ensimbi ziweddewo. Ewaffe gye nva embeera efaanana bweti ne bweti. Ne mutunuulira ng'omulwadde agenza okulaba ku mulwadde munne. Enkomerero ya byonna ne mugamba nti munnange obuzibu mbutegedde, naye bwenjogerera wano tetugira ki? Tetulina. N'alyoka mbuuza ekibuuzo kino, mulabirizi kaakati siisome, gw'omuddamu ki? Kaakati kyogamba tolina, kaakati siisome. Obwetaavu ffe ng'abasumba ng'abateereddwawo okubeera bakulembeze, Mukama waffe agambye labirira abantu abo. Wano Makko kyakozesezza liisa abantu abo. Njagala okwegayira Katonda akuyise Sebo Venerable Canon Augustine Musiiwuufu Magala ne maama. Katonda abayise agambye nti ekibiina kino kyonna ekyawa n'ekazo kyokka ate n'obulabirizi bwonna, kubanga togende mu bulabirizi omanya omusumba obulala ne bakusaba okubuulira n'ogamba nti nze ndi weeno, yonna tuweererezaayo. Agambye nga bwakugamba liisa abantu abo. Naawe obuuza ngenda kubaliisa ki Mukama? Abantu b'ekazo bangi.
oyisa abantu bangi n'olwaliro ogenda kusaka abantu 225 naye abuuza waliwo ki sebo nninawo kino abakristaayo bano weebali era bakozi nnyo ofiisi tugiguddewo emmotoka mpya tuku eri wali jo aba Fathers Union bawangudde ekikopo ky'omupiira ennyumba etabirizibwa olabanga Katonda akola agambye waliwo ki sebo ki kino kye tulina ng'agambye liisa abantu Mukama mwesigwa nga bwakuyise yeetaaga ayolese amaanyi ge ne mu bitayinzika yajja kubiyinza kubanga ayinza byonna. Mukama abeere nammwe. Tunayimba oluyimba olwo nti Katonda musumba wange nga tweteekateeka